Agenda masito okubanga ate otugoberera nkubuzizaako nenkwebaza emirimu gyosobola okubanga ate okola mwezi gwa Desemba mwezi gwa naku nkulu tuli mu manzali gayingiddewo Desemba omanya Christmas oba tewategeka kasente tukivaamu 15 awo 15 oba tonnabafuna za Christmas gwe genda bugenzi wamwe mu kyalo kuwaffe tukoma okukola 15 tusigadde kusaasanya busaasanya mpaka mwaka gujja. Nze muzukulu wa Kisoloma Nchimbo akwagaliza byonjagaliza subscribinga likinga sharinga kululi twabaletedde emboozi ya Victor Kamenyo omukyawe kati omuddire netugamba netubasubiza okuleeta eyadda kati gwe naye yakomaawo kikazi kyamaanyi tukuloka maluka mazi omusajja newe yakaaba ningo kikikabisa omuntu ngeke kikabya Ruth yanze sakaba I mean nga lwaki okabya omusajja just chali chejo anyway soko tubuzeeko mbala msiza nnyo abatulaba manya Ruth akolaje omukyayi kati tebikyali wewe nze mbadde mu Kampala ebbanga sirabanga ku mukazi agaana sente agaana amazike Kamenyo yateekamu musajja atunagana anoonya oli omuwala opushifani bazizayiringa ekimuli nakola nakireeta n'ogamba wa genda eri ne busente bu asente tuzaagala era seno nenzibwanko simanyi kati bagisala kiwakigamba nekyo manyi bukyango nkomewo kati azikuwadde era azimpadde ati tobaasa azisuula kati eneyo bitambula bitya birungi bukyango okomawo mbeera ki nungi nnyo obadde omusobwa niye kubye wayogera oyinza okusobola okubayogera naye yayogera ye nankubala akayimba That's kwa simanyi kuyimba akayimba agamba sikako nakukyawa wano kuyeguwa yonsibye naye bannanga anyway Ruth Victor Kamenyo wamusanga okuwagalana naye musinkana mutya twasinkanira mu chachi okusooka okweraba nga gwogenze kusaba oba kwetega tate betegera atongambi mwasinkana mu chachi anti nze nalinga ngisabiramu yali ekkanisa yali ekkanisa yange nakati kanisa yange segezi oli mulokolo ng'olumenya balokolo tebalumya busungu kasunguyira kajja kati bwajja mu chachi okusaba gwe ng'oli memba mu chachi ng'oli muweereza ng'oli muki nali nange baziyita endiga z'omu chachi nali ndiga za mu chachi olwo nga ye aza kola kinga ye chachi ye yali first time yange omulabamu yali visitor nga naye yali aleetedwa muntu oba mukwano gwa pastor yali amuyise n'akulaba we yandabira nange we namulabira gwe mulundi ogusooka kwe kumulaba kwe kwekwana oba yatandika okujja repeatedly yatandika okusabaawo daga abasajja tebatakola ku lw'omukwano yatandika okusaba nga omulaba mu zi service ez'enjawulo nga buli service ajjanga tayosa Sunday nkiraba awo kati mulaba atadde akuba ekiviiri kyo nakisanirira n'ekirevu nagisaamu ekisanirizo kati mutandika muti okwekwana kati nkiraba wali eri muli mu chachi oli mu chachi naye ali mu chachi ajja olina kuuza hello how are you ng'enkola yaffe bweri kiki ente enkola ya chachi mwenawe mba mumaliriza nga mufuluma mwebuuzaako kati ogwasooka yambuuzaako ogwokubiri nambuuzaako ogwokusatu emboozi we yagenderera ennyo olwo mirundi gyonna njakubuuzaako ennamba y'essimu awo gye ntunuulidde gye emirundi ebiri teyansabaako nnamba y'essimu oba ki ogwokusatu we yansabira ennamba y'essimu nambuuza amannya ogwokusatu nawe ogamba nze Ruth akola gye naawe n'omwirawo n'ennamba y'essimu nange ennamba nengimuwa bwe yaginsaba nze bwe nfuna ennamba y'essimu ko olwennyini lwenkuba essimu ekiro yakuba ku olwo yasindika ya textinga message ka WhatsApp oba WhatsApp this is Victor Kamenyo how are you this is Victor ya Kamenyo teyaliteekako hi netwebaka before okumusinkana like oba wamulaba wali okimanyi nti muyimbi superstar nali mmanyi muyimbi wali olumba lwe nateranga owuliriza olwe nalinga mmanyi like mu chachi wamulaba ekifaananyi kikugira nti yono gwe mmanyi omuyimbi oba bamwanjula mu chachi nti tulina leero omuganyi Victor Kamenyo
yayingira ne mask of course like nga tosaa kumumanya temusaa mutegeera paka bamuyita maaso ne bagijjako. So kati muwanyisiganyiza essimu atandise okuweereza bu message awo bupolisi butandise tusinkaneko ku weekend. Okusikala tosinkananga na tugendako out. Kyatwalanga bbanga ki bukyanga omuwa namba y'essimu ne out? Kyatwalanga bbanga kyo like omusinkane nga sibya kyaki kati ugenze musinkana okusinkana otandika omeetinga out. I think yalinga week. Wayitawo week then etandika tusinkane n'omusinkana. Olw'ensonga zaziteekawo ku mmeeza ku olwo oba yayite no mu nkola y'okwebuuza? No, yabanga friend. They want to be a friend. Okay, it's okay. Yes. Nawe nokkiriza ate friend of friend. Friend tosaa kugaana friend. Olwo muli nga gwe naawe ogamba naye gayo nange mulabye waba nkwanye it's okay. Yeah, like okumukira okunkwana nakyo kyajja mu process. Natandikanga of course ebigambo ebiddako biki akusaba ki ekiddako? Yeah, like okutandika okwagala okudatinga bulungi okugamba kituufu. Nze munange byange bwe tufuuka ba friends biba binnemye mba sikyakwanyi. Akyaka yalina era ekigendererwa nga ekyaddala si friend. Nali yeeyisaayo bweyise waba friend. Kati mugenda ku kadate? Mugenda kadate akukima? Of course yankimanga nama nandroping waka nankima nandropinga. Wali obeera webiseere? Namanve ng'ogenda eringa seeta? So bwe yakusabanga date gwe ng'oli mukazi w'amaanyi ate nkusaba date ate nenkukima n'okukima? Of course yajjanga nankima nanga leero twalako wano batugende wano. Najja nankima tumaliriza abantu 10 nandroping waka n'agenda. Oba olumu ng'ajjanga weekend ne tubeerawo kwazi nabeerangawo ne sister wange ne tubeere waka. Ng'ajja n'asiiba nammwe? Yes. Namala n'addayo. So oluvannyuma naawe otandika okiraba nti gaya akwana kati? Yes, ng'ali serious nnyo ne ntuuka ne mmutya nga sisaagala ng'oba serious bususe. Olwo seriousness biki byeyolesa byeyalaga? Seriousness anti kyekyo ebirabo biba biyingira waawo ebimuli biyingira waawo ebyo byonna bizza birthday kibi yali tennatuuka. Abawala bamanyi otegawo okusookera ddala tewategawo okwenfu kuba ntya okuswala era ddala bayinza okuddamu ogimbuuza nga ate ne mugamba entuufu eri enkyamu nga njerabidde. Naye nga buno obulabula buno obwa bulijjo bwo yalinga abuleeta? Yalinga abuleeta. Like kale kugundye ku linnya lye ng'olaba talina kubeerawo naawe like bwakuwa obwo obudde nze kati nga ndabye ddala muyaye alina kyayagala ddoke. Abayimbi bwakwera buno ayagala nga ndowooza amala benjerwa awo simanyi kati awo process eyo yakukimanga kaddeeti kuddayo kubeerawo waka ng'ajja n'asibako awo weekend olwo ngambye waka lwo sister ono sister we era yabirimu jjuzaawo yali omuzibu ennyo oyo nga kyamukwatako nnyo ndowooza olwokuba yali abimanyi byatandikira yali abimanyi kati baganda babalala bamanya atya? Baganda bange brother wange yali bweru kati then nakomawo nakomawo najjako awe waka ne Victor at the same time nga waali like ne mugamba brother alugayi wuno muyimbi naye ne baconnectinga nnyo nga boogera like ne bakwatagala mugeje nali sisuubira ne batandika okunyumya ebyabasajja nga ate ffe banjereganya nobeera mifo kyoli ogananga okundifendinga ali ku saidi yo okujerega ku kye ebyabasajja tobimanyi? Ebyabasajja no like kamuloze like mubeerawo ne bakubako olwali you get like ngwenzo looza beemanyi nnyo. Wali osoma Ruth? Nali namadde zadde osoma ndi baby naye nasoma dda. Ndi baby nasoma dda nasoma ndi muto. Victor tumuteekako ag'okujja mu ssomero atasobola yakusanga wamaliriza dda olwo nga lyabiirawa?
kuba gobeera oba yali abeera makindi wakyala yokko saakyala Ruth ebyaddala kati okukkiriza obulungi nnyo Victor tandika omugundi namala like it took a month kimanyi si kinene but kyatwala omwezi ate nze oba onjagala lwaki tulinda omwaka batumaze okwezuula nti gwe mutuufu wange kyatwala omwezi nga yamanye wange but ngewe simanyiyo naye ate tewayolesaamu awo relaxation tewalirakisingamu obutamanya no kubanga tewali kigenda amaaso kindeetera gamba naye lwaki simanya wuwe okitegeera kyogamba Ruth tokyala wali eri mu nkola eri nga bakyakwana bukwanyi tokyala no sisobola kuba nayinza okyala nosangayo omulala obamba wakatuuka bwoti n'omulala n'akonkona sisoboka basajja bange baddewo bakimanyi bakikwasaganya tagaba programu bbiri zifaanagana lunaku abalala beereetanga eki yakimanyiira nti ka wiikendi mbeera wano okujjako ng'oŋŋamba nti nali ntyakola bintu nga time tennatuuka nekyo nakyo kyalimu kati wali eri obeera safe okitegeera obeera safe obeera safe kati decision ene ey'okumuvinga from Namanve n'omujoining ate yejja ddi? I think it took like 1.5 years okutandika obeera nze naye tumaze emyaka 2 yes kati twabeera like fenna for 1 year kangambe like 1 year then awo tugenda kuweza myaka 2 ne tuplaninga okutandika obeera fenna so mutandika obeera mwena naye Ruth olimu nadde nkusabye sister wabireke kirayika emyaka 2 nga nkyakwana bukwanyi no si kunkwa wawo nga tukiriza kale tubeera fenna naye nga n'okujjeeka tojja yes ne sya no okujja like yali okugenda yes but okuta before okubeera naye kyatwala 1 month okubeera nti ngende wuwe biki yes kati mu kyaki eri gye mwesinkananga meeting point mwaddayo oba mwagulira yanzijayo kati mbeera mu ndongo nga agenda okuyimba mbakagugu kozi yakuba obwa manager banange kati kyaki mmanyi kusabira waka ate no yogayi mama we pastor mama we pastor manyi omukyalo kati ndi yalo tiriyo kati 1.5 years then mudeciding anti kati omanyi ani aleta ekirowoozo ekyo nti naye Ruth oba no nze like fena twakirimu nga tulaba expenditure yaffe nene yes eno asasula gyasula ate nga yina nosasula eri kuba kati olwo eri yatandika oteekayo nga yatandika oteekayo nga tanaba kufuna ani yali akusasula nze naye omuntu w'abantu bofuna wagayo gwofuna n'agamba bw'oba obadde okola sikwagala waawo tolina kukola kati oli mukazi wange baba batya nti mukazi wa gundi akolaawo ate kati juke oli mukazi wa superstar tolina kubeera mu bufofofa butategeerekeka so decision mugikola nti tutandika obeera wamu sister wo mugamba nti mwana nkulekawo kangende embeere netukkiriziganya naye wadde kyasooka mukaluubiriza but netukkiriziganya being your first time okugenda mu bufumbo tekyakosaamu like obubanga obufumbo however si buli eri obuli complete naye otandika kusula like complete okubeera n'omuntu celebrity superstar ali mu bivulu ero yeebase waka lero tasuzeeyo tekyakosaamu ennaku ezaso terinaku lwatasula waka I swear tayimba wala awo tugenda aba anti kyekiri kyengambye kyaki nagita no sikulimba era waba waliwo abantu abatumanyi baba yagenda ne bwebanga kuyimba muno ate wabanga tuwa ye kennyini tasobola kunzikiriza beera waka nga taliiwo kati lwaki akikola bwatu ne bwaba agendeyo nti oba agenda 40 nti oba agenda wa ne bwaba agenda wa tugenda aba babiri so eyo embeera tiyakukosa in fact me I was so happy because kati waliwo ebifo byenalinga simanyi byenasuubira genda n'enzunzeeyo lwakuba yengenze kyogamba before okusinkana Victor Kamenyo wali toli muntu amanyi biduula no nalinga ngenda katugambe nti mikwano gyange ne bakuyita lumu na lumu ne ku campus tewagendanga ne kuki
kati ne family yange mami wange ali strict nnyo ate naye alimu olulokole kati nti ne bwe webbirira alina omuze ne kati olaba wali wonsanze adde ali kunkubira nga wafumbire era kyakulondoola ate kati yolowooza abakimanyi nti wafumbire kikyabala obufumbo nga muteteyente so kitenywevu kugambye gulugulu so kati mami yonna gyali abeere munywevu mami agamba sinze sibimanyi ebyo talina kyamu kyogamba Ruth bwe wakola decision ogende wa Kamenyo kale sister ye wamugamba mami tiwamugamba paka nakati naye akimanyi nti twedatinga but takimanyi nti namuvinga in naye kati agamba nti omuswaza mukyaki ndowooza nga yemanya abakyala abalokole of course ng'omuzadde naye kyalinze kyekyo nti aleete omusajja we mutegeere ekyo byalinze kati ekyo kale ekyo tukitegedde yakimanyi nti naye obukosi ogenda n'omukyalira n'omugamba mami kiti no okumukyalira nemugaa nti mami mbeera kuswanso tokimugambanga takimanyi kati mami amanyi nti okyabeera ne sister wange yabeerawo mami abeera mukyalo naye era bwe ntegeera nti kati ajja mu tawuni nga nzirayo omukwano gwa Victor gwakozebwa kati abeera wantu nga mombalala no kiki abeera mukyalo kati omuntu omulaba n'omanya wajjava abeera mukyalo kale kakati eyo tuvuddeyo tutandisa okubeera mwena mukuba ebidongo mwena kiki ekyatuukawo wano recent kiki ekyabaawo tugenda okulaba social media aliwo akatambi akasooka okufuluma nga mwetwala bubi nnyo ekikomera ekyaddako nakukyawa ekyaddaka sisobola kukudya newookolota kiki bino kyabaawo no is that some misunderstanding waliwo bye nalaba so nenkyankalanya of course bwali kaali kasimu okujja mu mbeera Ruth kati kijjamu kiri eri nti alwaki abantu kati sokolabe Ruth oli celebrity naye waba tayeekwanidde bamukwana omanyi nti abakazi ku bivulu basobola obunamba bw'essimu mu ngoye z'abayimbi kituufu naye like ebyo byonna bwe byabaawo byonna kati byonna bye yajjanga akola okwetonda before naye okutuuka n'anyiiga nga ate ekyaka tekikyagenda mu maaso kyandaga nti at least ne wena nafune like nga nina bye nalaba naye yenna we yali agenda mu maaso nakyo yalaba nti this one ye mutuufu okitegeera cause every woman yandyetaaze ekyo yandibadde yeetaaga omusajja amukaabireko buli omu akirabe nti bamuleetedde obumuli nakantu ko ku social media kava kummwe mpulira njagalayo omusajja nyombera nkawulira okwo kati bwakola byeyakola byonna ng'omuntu gwe n'ogamba nti superstar nkutadde kyonna like sinti kumuta nti nawe ebyaddala ku mutima of course tosaakera kumaca nogamba nti muno mukyayi ng'obadde omwagala it's hard but nanyiiga wanyiiga anti kati ate okunyigako wandibadde omugamba nti wayi sooka ompeemu break enyize munegwolagira anti nedda kye namugamba naye ye yayagalanga takikiriza nti ngenda okitegeera omukazi omweru omukazi omunyankole omukazi omunyankole omukazi omweru omukazi omulungi ng'akugambye nti ngenda oteeka okuteekawo embeera yonna eno gayi simunenya kiyali ayitamu nange esobola okigeraageranya nedda naye bwe kitebwe kyayi like naye neetaagamu space byonna byeyajjanga akola wali tosobola kuinvolvinga sister wo before okumuvinga sister wo oli yali abamanyi ne brother oli awo nayogerako byonna yabitegeera naye kasunguyiranga nze ate ffe netugaana naye omanyi talina kukumanyira bw'atojja sokodde ewaka naye okimanyi Ruth oyinza okugendera awo kuba kali eri ogayi nti obeera omwagala noga kamulumyemuko kaŋŋende gayi nga bye yakola n'ogaana okimanyi ayinza ofuna omukazi omulala ati niko okulwala omutima tasobola nze omuntu gwe nali mbikola nali mumumanyi kati gwe ng'obyekala bw'otyo mu bugenderevu ng'oli ku mutima gwa muntu olumya kuba nange yannumya we yafulumiza akayimba ako nalabya ddala nga gayi ali ready kati ofuna omuntu omulala
kayimba no kyali kizibu just ayinza okuba yakikola mu busungu nti alaba olumu ensonyi omuntu azifuula obusungu olumu wakiteeka nga alaba yeetonze tolina kyozzaako so netutuuka ekiseera waliwo abatuulira bagala naye musooka emaliza ebintu byammwe off camera kyova abantu bazeemu tulaba nga tuli babiri tebategeera process ekyagenda maaso okutuuka okuddenga omujja ddi mu blacklist kubanga awo ntimanyi namujjamu awo nga mami we nga graduation ya mami we naatera otuuka nga weeks 3 oba 2 kankubuuza ku graduation ya mama endowooza olunaku lwasooka okulabikako naye kuba ate mama we mumanyiganye mukwano gwange gwe walinga okola nnyo byonna tewasooka kulowooza ku musumba teye anakitwala ati anti naye like kyova yambuuzaako ne munyonyola ng'omuyeya segeza yali amanyi akitegeera mukusooka yakimanya nti ogizitadde buteesa embeera ojja kudda ye namunyonyola ekinyiiziza naye nga mugambe nti si nti mukyaye naye nyiizeemu kakati ku graduation ya mami kulaba nga ne Victoria ne mami ngaali wakati ani yayita ani ku mwenna in fact Victoria yampita yaŋŋamba koze nali siri aware nali mami asoma naye nga sinnamanya nti atuusizza okukola ki ku graduatinga so ku graduation ye naŋŋamba ngenda kukolerako mami kapate so wajja ku birthday ku pate ya mami nga mutandisa wawo okuddamu nga tutandisa okwogerezeganya mwali mwekaddamu bbanga nga kinga bukisi 3 tegeeza nga twogera naye nga tunaba kukomawo nga sinakuddawo we kitegeeza pate eyo yakola kyamaanyi nnyo okuzza no sinti yakola kyamaanyi but twali twogera already before the party yes naye okumeetinga yali first meeting meetings saka ombulire mwali eri omujja mu blacklist kati olwo message akubye ku masimu g'abantu abamwetodde gonna kati ogategedde ogamanyi eno yagonde natuuka nenda kati omanyi obwo ogenda okende obusungu okakane tuuka n'ogana naye kino kamale gakita wasooka mujja mu blacklist ya WhatsApp oba eya zonna nazimujjamu mulundi gumu kati omuntu omujja mu blacklist ayinza obutamanya nti omugjeemu gwe wasooka okuba nedda yakuba namulinda kozi nali nkimanyi ayino ajja kukuba buli ddakiika alina ogigezaako nalinga manyi ajja kukuba buli ddakiika alina paka agenda okusurprisingira agenda ogikubaku nga kweri agenda okuba ne WhatsApp nga kweri n'agamba birabika bigize aleka banziriddemu kati oluyimba lwakozesa luti however nti luyimisa busungu ebyaddala to be honest lwenasooka oluwulira naseka waseka Ruth I swear never naseka kuba nali ne Shani ne oyo sister wange nga tutudde twali tuli oba twali tuli ku live mukwano gwo oba twali ku live ye eya Shani kati tugenda oyo batwaga siripenkadde ma Victor kuyimbidde akayimba nga akayimba nengendayo ku gundi ye ku TikTok nga je kali twaseka cause like twatunulira netugamba okuseka okwegumya nedda okwaddala yes cause like sharinga nga tetukisuubira kati nga twebuuza ona agudde eddalu awo olaba video oba audio yali oba audio oba yali mu studio oba olwoka egye yasooka okukola nga ali mu studio kati eyo gye twalaba eyo gye twasooka okulaba kati netumala naga Ruth bakuyina nno kati awo maaso gye byagenda byeyongera nga buli ajja nga bwempostinga ajja ku comment section yange ateekayo ekigambo siripenkadde se nekinyiiza nebinyiiza era nagendako bakuspark ne bampita ne bakimbuuzako naye ogambye alugye nayo abaawo ebigenda awo mu maaso mu luyimba lwonna layini ki yasinga okukosa siri just ekyo siripankadde waliwo we yateekera erinnya Ruth ate yaliteeka ku YouTube like oba nakukyawa in bracket Ruth yes kati akona katanaba kajjako oba tanakiriza nti wadda kati akaleka akole tulina okukola oba tanaba kukkiriza nti wakomawo awo kati nakita awo ne bwe bakayimba bakaddiŋŋana kakati akayimba bw'okawulira
nga kakukuba ekyamazima kali kakuba olwali otandise okulowooza ku by'okumuddira oba wali okyali nali nkyalimu eggume ettonotono naye ng'era kati ng'obusungu tebukyali buli nga tebukyali buli ate ogenda owulira akayimba tekakuzaayo nnyo mabega ate no ekyo kiri kyengambe nti bwe nasooka kawulira naseka cause kyali funny yes kati ogwokubiri awo ennaku ezeyongerako nga nekinyiiza nenamala nenga nemanyi luno oluyimba wakinkaana naye so kakati oluyimba n'oluleka ne lugenda maaso lukubye hiti lutambudde kati omaliriza naye kati ebyo byonna nga bigenze maaso bu message bugize awo okomawo ddi liyala okomawo ddi nga akayimba kakatambula ennaku nga mmeka akayimba nga kagenda kakendeera n'okomawo yakukimayo oba gwe wakwata emigugu ginodda no yajja bye bibengamba nti waliwo bwe twakkiriziganya off camera okitegeera netandika okukwatagana abantu gye bataali kamera gye zitaali netukkaanya kankubuuzako lwe wali ogenda ebintu byo byonna wabitwala oba walekako ebimu nayatesa like nagenda olaba ku kavidiyo kakatambula nagenda bwentyo bwotole bwafuluma awo nkukuba kalaga nga mwali mu lujja nga mufuluma ku gate awo bwentyo bwe nagenda cause eri waka waliyo engoye zange endala esimu wagirina esimu nagirina eno okunoba kwokwo tolina n'ekimu kyokolyokolimu sina kyenadda kunona sadda mabega bwe nafuluma gate nafuluma lumu nogera ntandika okwesazira engoye zi nkwagadde mubayi eyo omusajja atya noleta omukazi omulala ate engoye zo ziba buli kimu omukazi enajja okujjako bano ab'ekampala balina omutima yagala sifaayo omukazi oba ajja oba tajja sijja kugira anyway mukwatagana okomyewo kati muli mu music akubye akayimba akubire n'akayimba akalala soka n'akayimba wakawero kaminza akaliko kati it's nice kalungi good for you for everyone for buli omu yenna ali mu love it's good yeah it's a nice song okusinza ku kyewalaba kutubuulyako ku moment y'ekimuli kiri eri ekya ssente obusungu bwali bungi nnyo kati olaba no nakyo nakyo nali sikyagala and another thing nali munyiivu okitegeera ate najja ne kamera yeah like nali munyiivu ate kamera yo nali sije expectinga in fact kati sitange simanyi bwe bamulimba tuuka kunfulumya oba mukkiriza nti ampite basooka kuyita sister bwe basooka oyita kati nze ndajja mu bedroom yange nanga Ruth waliwo obugato bwenjagala ogula soko John nonderemu kootulungi yes nemugamba shani okutubadingo ngamba nkulondera obugato nanga nejangu agenda nenfuluma ofulubaga mubuzo like guy aliwa nga ndabawo hope shifana ali mumanyiye nenga kamera linga yekwese nenga te glass olugi lwa glass nga nsobola omulabiramu olwo Kamenyo yenga aliwa tewasooka mulabira Kamenyo yataliwo yajja luvannyuma yajja luvancheka bamulese mu motoka wabweru nti wekigaana then awo jokaabe bali machija kuba kyangu nnyo ne wasooka ekirabika kumbe ng'omwana w'embalala nga yanyeeze kati okusinza ku experience eyo giwateekawo oba gwe giwayitamu ng'omuntu wakomeddewo ddala oba singa addamu okwemamaaza era oli wakuddayo n'amaanvu kati tasaa kuddamu twatereredde ddala kati tukola bitutwala mu maaso waliwo kye bayita excitement nokola ekintu ng'oli just musanyufu waliwo ne kye bayita okusalawo kw'omutima kati wakusaliddewo ddala oli mukyala wa Kamenyo muteekateeka maka yes tuteekateeka bigena agaffe yes waliwo ababadde bambuza naye okuzaalako kwaddi Ruth tafuna lubuto kiki oba Kamenyo naye ate batulabye kati okugenda mu maayo anto tutega tuli mu relationship batulabye kati betubanga twazaalako dda nga tulye nga abaana bali eyo tuyinza ogaana obateeka mu kamera obufumbo abantu ababiri tebubula bulabika nga bulimu omwami na mukyala yekka nga tebulimu baana oba oyagala asooka agende mu kyalo
ebyo byonna process saagala muteeka ku pressure twetaaga okukola ekintu mpola mpola. Nebeera mukazi mulungi omufumbo omanyi abawala abalungi e Kampala tebafumba Ruth. Most of the beautiful girls tebafumba. Neze ndi mufumbo. Anti mugaa nti beera muwala omulungi tovaayo. Nedda kati ebyali binzijayo ebyandinzijeeyo yabitereeza tebikyaddamu. Embeera y'ebidongo eno ekuyisa eti agenda abira gindi na oli ku mugogo agenda gindi oli ku mugogo. Bannange yakwalira obwa manager tebikutuuke ne bikutama. Byantuuka dda naye eri family okitegeera. Oba akikola bikutame osigale wakati atasobola ye waba ali yeye tasobola akikola nakwagala ntambule mwenna. Yes. Okakasa nti ddala kituufu talinaako mbeera yonna. Tasobola kutambula nga siri naye. Kati okuddako mu kanisa kyo kiri kitya? Ekkanisa kati twagiteeka waka. Musaba? Tusaba. Bagamba Ruth oli musabi mbu omanyi ozuuka ekiro n'omulagula. No, simanyi kulagula but tusaba n'ekirezo esale esawa omwenda tetuyitako. Yeah. So bamanager abamu bawandiika ne ku nnyimba abamu bateekamu kasente omuyimbi ogenda muteeka mu sente ogenda kumuwandiikira oba kwejaso oli waako kido oli wanange waako kido bamanager awo nga mukubyemu ebituli bamanager jasikuuma bukuuma ensolo yo bawala butamugendako. No sekyo actually. Yeah, but nga maybe bafuna ku manager asingako nze kati nzaaliwo. Naye ekintu ekyo tekibaamu pressure omugenzi ayimbye obuwala buze bumufuuye fuya sente bumwetaddetaddemu awo. Nze no like nakitegeera nti muyimbi okitegeera yakati ebintu bya stage nti oba akoze video wanyiza omuwala that's business. Yes. I'm very okay with it. Wategedde ekyawo ogenda kuwangaala kubanga ekitera okubeera ekizibu kwe kubalansinga the two. Otegedde ofumbiddwa muyimbi kitegeeza nnaku za Christmas wakusiibula nga 2 n'akomawo nga 2 tokaayana bayagenze kuba katuwa. Experience sinagifuna nti agenzeeyo siriyo like sinagifuna simanyi bwe kiwulikika to be honest kuba tuwa zonna zaakuba mbaako. So eyokundeke waka agende sinnabagifuna simanyi bwe kiwulikika. Katusabe obeereko paka naye era kyemanyi tuwazituka ne zikalubamu n'okugenda yigga. Maybe bwe tulizaala nga sikyazakubaaka ndi nakawerawo nja kukkiriza. Naye kafiga kakyoseemu. Ate kasabola nja kukalwanyisa. Ojja kalwanyisa mbu nga ndi nakawere. Naye oyinza okugenda waliwo omuyimbi gwe nalaba yazaalira mu nkuuka ng'akyayimba paka kutuuka kuzaala. Oyo yo tegedde oyo aba muyimbi. Anti yali muyimbi kati guli mu muyimbi. Kati nze mba nina okwewummuzaako. So ate bino buddiruzi obuzze buno obw'okufuna nti bamuyisa wano n'oba nga gwokirimu nabyo ojja bibaako oba jjasa ebigenda ba ne manager omulala oba gw'oli manager wa Swaga? No, by the way ndi manager nga ffe bwe twagala mbeere. Yes. Oba ffe abakikoyeta bino ebyalavu yammwe naye nga full manager toli full manager? No, siri full manager. Kubanga birimu okufuna deals nti baagala ayimba egindi bakubira gwe bakola ki? Olumu bankubira olumu ne mugamba akulekera essimu ye? N'ogikwata? Nengikwata nga nange bwakwata ezange zino zoolaba nange nenkwata ye nagenda mu WhatsApp nengendayo buli kimu kyonna. Ne kati okola otya abantu abalina enamba zo kyemanyi abavubuka abalina ku namba zo before? No, abo babeera bana ba blocking adda. Oba wafuna line? Moment, no, yeah, the same line. But one moving it on, or deciding abantu boleka musimu yo ne botaina lekamu. Oba tuza n'abagamba nti banange. Wabudde siwulina. Obagamba nti bavuje tugezeeko kati badde temukyaliwo naye oba oyagala okunkubirako you can call me during the time naye nga siyalaba. No. Omusazamu completely? Yes. Wagenze mu bufumbo mwana gwe oli mu mukwano gwennyini. Kati nnyumizaamu ko wakaabira gwe nga gwe okuva byonna bina nze mmanyi obulamu bw'omuwala kizibu obutakaabako. Okaaba? No, oyinza ofuna ekikunyiize of course ng'omuntu n'okaaba. N'oŋŋamba mu bino ebyammwe bino kamoment kyakasima okukaabya n'otulako buliri bwe n'ogamba neddala Kamenyo gw'ekinkoze. No, I think you already nalaba zi message because nali sikisuubira.
Yes, so kyankubako wala. N'okaaba. Nekabamu akati nenga nenkaaba ki. Neyeewozaako ng'abasajja enkola yaffe bw'eri. Yeah, of course. Weewozaako n'osaba okusonyiwa. No, waliwo faani, waliwo lw'otegeera nti kati ebyaddala bankutte. Yeah. So newoosaba okisonyiwo nga ategedde kituufu. Yeah. Awo n'osooka oteekawo kalokodawuni mu buliri. No, awo saawa eyo dakiika eyo saasulako nawe bwe nagiraba bwe namaliriza bwe nafulumira. Message waziraba kuno kana akatambi ke twalaba. Yes, that's very day. Yes. Wait olabanga mbira yona efanagana bwe tokolo wabira. Yego noba muguminkiriza omuntu omunina nakunyonyola nako explanation ye olabanga ivege nomugamba olimba. Kisinzira message kizolabye zolindako kati gwolabe message omuntu agamba I miss you. No, I miss you too. Naye wabulijjo. Ngolinda message nti ngolinda explanation nti munaye ali sister ngo sister bwe namba manyi. Labayo Ruth. Nzobo message I miss you to tebuna kye nkola. Okujjako singa wangamba. Singo ngamba nti no ndabe message egamba nti bana ekyabadde kiyitiri. Ekyo kyo saakirinda. Awo manya nambye babadde baddaye. Ekyo saakirinda. Nenga anyway, we are happy for you guys, for Victor Kamenyo and you also. Okuba nti yakomyewo. That is one of the couple you get work around the city. No mwatwadde ekirabo kya November munnanga ate kati mutwongedde ne December. November mwamutuyisaamu bwe mutyo kati mutwongedde ne December. Katusabe n'oluyimba zino Kinekeme ne Nakukyawa zitambule naye nga toddamu kunoba. Mukazi omulungi tanoba onywerera waka. Ebyo byaggwa. Ebyo byaggwa. Kati ogendako wamusomba mama. Mami ngenda of course yawulira bulungi. Okay, kati mpayo ka message kwa Victor Kamenyo. Kayise mu mbeera zonna ogenda kayimba. Okuyimba siri yeyo. Mukomuyimbi. Siri mukomi otegede mukomuyimbi sinti n'omukazi muyimbi. Birds of the same feather always flock together. Utandika mufaanana mukawo. Kati ate rapping. Kati yo bako ogenda bumuwe. Oyinza omumayimingira kwako. Ndeka munange timanyi sira temanyi. Kati hakalemu ka message konna komuwadde mu ngeri yonna ne oyogera bwogezi. No, mwagala nnyo. Ani? Nyonyo. Baby Victor. Ani? Victor Kamenyo. Okola ki? Mwagala nnyo. Gamba nti sigenda kuddamu kunoba nze Ruth. No, sisobola akimanyi. Akimanyi ate wali ogenda akimanya nti oligenda. No, wanti kati yatwategera ensobi zaffe ffenna. Yeah, so kiri tekisobola kudda. So saa zino mukwano gwammwe oba guratinga guli ku percentage ki? Kyakasaana guwa percentage yonna nnyo. Ate bwe ziba kilos guzitowa kyenkana. Mukwano. Kyakande kaminzaani kayinza okugira okufa. Nekafa nga zikyagenda. Bwe muba mutambula muddambala mutuuseewo kati nga muva Kampala. Nga tuddambala mukwano tetukyamanyi gye tudda. Ffenna tetukyamanyi gye tudda tumala gavuga. Naye kye tumanyi nti tweyagala. Mweyagala. Okay. Victor kyala agambye akwagala okukamala kati bwekyosaamu bwekyosa buyimba buleetete ku mukumu Kinekema n'aba yakamala okutuulamu leetayo nkwagala nnyo Ruth akamala okutuulamu leeta Ruth nakaaba nnyo nga toliiwo naye kaba tekakyajjako kati kuba kweyagala kukamusse bussa mukwano ate manager wakabi manager wakabi akwangambye si waswaga awayimini waswaga si wako ate ayagala umwagala Victor sende bwezi kibi. Anyway, one word for balamu boku social media. Abatokomoka omugambo. Bamulamu boku social media aboku TikTok aboku YouTube. Bagende maaso. Nokola ki? Like no kutoba kutokomoka kye baagala. Bongera okutokomoka omugambo. Yeah, naye tekitstoppinga ffe kyetuwulira. Mumuwulira mukwano kati. Teri kintu kijja kati kitunyeenya. Oyo ye Ruth Kamenyo. Oba webana amala okukola emikolo bajja kweyita Ruthani kyonna ekinaabawo ffe tujja kwenda maaso n'okubeera nga tubigobera. Akusuubiza ddi embaga weevaaya ddi byabadde nira mumanyi omusajja asogamba nti Ruth nja kwanjira mwaka no anti no inzoga mwaka bwe guti nekitabaawo so cha process but it will happen inshallah.
kale neyanza nnyo Ruth nnyo webalire ddala kwagala Kamenyo naffe twagala naye baba watukola akavulu watukolera amawulire naddala nze akasente kali nako rankinga mu bakazi e Kampala oli one of the few agiri oli yandikutte sente n'amala n'agaana Kamenyo byabadde asaba naye sente zaabwe wasuula ebyamazike amazike e Kampala. Kale yeza muzukulu wa Kisoloma Ntimbo mbagaliza byemunjagaliza subscribinga likinga sharinga bako gwotegeeza tuli wano ku Urban Lounge Victor Kamenyo abeerawo buli Friday abeera buli Friday super comedy ya abeerawo ne comedy ne super comedy n'ennyini abawamu ko live awo so obeera ng'oli mu bitundu bya Kasubi Namuŋona Kawala Nansana osobola okuyitako wano ku Urban Bar and Lounge eka opposite Orthodox Church opposite aba Orthodox ebale eri y'amaanyi Victor Kamenyo abeera buli Friday bw'oba osubiddwa eyaleero osobola okukatching up with us on next Friday zonna abeerawo ng'akikuba comedy n'ebirala byonna kale kyekyo subscribinga likinga I love you so much.